naye alimba atuleke tukole kakati ndi mwangu nnyo okulaba bambi muleke tumulagirire muleke tumulagirire wali omwami oli wali ejjinja lyaffe lino n'ejjinja liri wali awo wali wategerekeka nkimanyi nti waliwo abazze wano ngoga nti nze ngenze kusooka kulaba ndyoke either nsasule tulabe oba tugula oba tetukola ki ettaka nkyogera nnyo nti alinga mukazi talungiira mu ddya tyakamale gatwala kasitali eririwo osanga naalyagala kyolabye ku ground bw'otasiima ne oba wasasudde sente zo ogamba nze temutawaana kukola ki kunnambuza nti abaasasudde ba mwami Lubega Kerry mwami Paulo Sekabira ba mukyala Esther betusooka okonsideringa kubanga already sente zaabwe tuzina kyokka nammwe abaasasudde bw'oba toli mu mativu naawe wakulagiddwa obanga toli mu mativu n'ekitundu oli wadde embogamba nti nze sikoze eki sisiimye simatidde ekintu ekiyitibwa rifandi ewa Lugonvu kyangu nnyo kubanga ettaka lyoleseewo wano waliwo ate alikola ki alyagala nti olabika olina kusooka kusasula tukibagamba waliwo abantu waliwo eyabadde ansimbise nagamba nti jjako eyo poloti ennene kati ate noono kyekimu kyeyaggiddemu ate noŋŋamba bagikoze tulina kati ekintu kino kitambulira ku bwesige obwesige tebabukaka mama wange representing the Mr. Kerry Lubega. When did you come to the office? I think it was Friday. Friday. Oh, yajja Friday naga nti ebisigadde temumbuulira. Tulina plot za mwami Kerry ziringa mmeka? Ziwera. Kati abo gye bali. Ye naga nti nze ebisigadde naabikola ki? Naabisangayo nze sente zange ziizo. Ne waba olyaga nti nze nsasula nkoze eki? Ndabyeko tosobola mukaka. Nti bw'otasasula tojja. Ate n'otosobola nti tompa sente zo paka ng'okoze eki? Obwesige bwe bu. Era mukyala yatuula ku skeeki eno. Naga nti nze bampe wano weewali kukuba. Weewajja okunkolera. Kyokka gwe ate nasasula tosobola kulonda. Kubanga osobola okujja n'otasiima. Naye ate asasudde asobola nti eyo njagala era n'agisasula. Kyokka ate bw'agisasula n'atagisiima era sente ze zimukola ki? Zimudde zibu. Ekityo bwe kiri si nti olina kubanga osasudde. Tetukaka. Waliwo abawaga nti nze sente za mwami Lugonvu ziizo ngenda kusindika omuntu era mugenda kulaba ng'amannya ge tusomye waliwo n'abataliwo abatazi naye nga amanyi ettaka lye likola ki? Kati nsaba tusooke tuhandolinge abaawedde dda then tudde ku batannakola ki? Tulabe ezo eziriwo. Ngenda tambula ne mukyala ne Mr. Lubega mwami Paul Sekabira ne mukyala Nakabuye Esther. Then mwami Mulindwa, mukyala Nakanwaji, mukyala Namata, mukyala Scovia Nahwera tugira tusigale eno. Kubanga tuli ku kkubo lino ate bengenda nabo bali ku kkubo liriwa liri. Kati abatanafuna fe tusigalewa. Anti kati kansooke nzijewo bano tulabe ezisigaddewo then ze tugenda obbalaga tuzirina nga bw'olaba wano. Era buli gwe tannalambuza asigala nitusooka tujjawo bano. Ababiri mugende waggulu eyo. Omwadde wali ku jjinja eriri mu kiswa. Omulala adde ku jjinja liri.
omulala adde ku jjinja eryo mwami Lubega Keri ava ku jjinja liri ery'okukiswa wali oliraba nadda kuliyo omwami ono wayambuka najja wano nadda ne wali atunudde mu kkubo lino ye tagendera kuliri bwajja wali aweta kulino n'atunula eno nga bw'olengera omwami wali waali omwami oli waali ejjinja lyaffe lino n'ejjinja liri wali awo waali wategerekeka we walonda okusinziira ku sikeeki kati eno yeneeva wano paka wali kati eno endala neyeyongerayo mwami Paulo waali mwami Paulo omwami oli wayimiridde omulaba n'omwami ono waali omulaba kati tutuulire omwami omulala wali wagenda tuva wano netudda ku jjinja lino netudda ku jjinja liri wali oliraba netudda wali ngabo etegerekeka eva wali nejja wano neva wali nedda kati obiina ku skeeki waggulu olinayo decimals 15.3 I mean meters ne wano wansi waliwo 15.3 kati wano obuwanvu olina meters 3.5 wano bwe wati yono wano kitegerekeka mwami mukyala Nakabuye yazze Nakabuye Esther taliiwo as usual nanga mugenzi eyo naye alimba atuleke tukole kakati ejjinja lino oliraba tuva wano ejjinja eyo eriri makkati tolifaako lyawula poloti eno etudde eno bambi muleke tumulagirire muleke tumulagirire ejjinja lino tuva wano omwami oli waali va mu jjinja omwami oli waali waliwo ejjinja liri walengera lino eryomumakkati oliyitako buyisi lituuzizze neeva ku kkubo wali nejja eyaffe eva wano neva ku jjinja liri negenda ku jjinja liri negenda ne ku jjinja etunudde ku kkubo lino seeri ezeeri zeziri zetubaddeko kati zino zitunudde eno bweki bwenkola ki bweki bweri wategerekeka kati mukyala Nakano agerayo omu erayo kati zino point zikyuka nekigenda ku jjinja liri oliraba omwami waali mu kulaga ne tuddayo ku jjinja lino eririmu mu kiswa wategerekeka ono yatutte bbiri mukyalo Namata taliiwo ntegerekese bulungi tuva wano ne tugenda wali ne tudda Boss, hapo tulagako wakati owaza mubeera mukasaawe ke
Uwembi kati ndina mwenjagala kusooka kulirawo mukyala naka mukyala nakwera Scovia kakati banywanyi bange mukyala Scovia tuli ku kkubo lino lye tugenda okukozesa munansonyiwa ekyo ekyejjudde amakubo mangi naye nsuubira si kibi kirungi ate kirungi estate ekyagenda oli makkati g'estate otambudde kinene naye tonnagituukako wagituusi kaakati bantu bange muŋŋendere ku jjinja liri kati kyekyo nti etomerwako ekkubo nange nkulamusiza maama amina neyanziza neyanzeege ndi mwangu nnyo okulaba ami akasimu kange okayina ompeereza akameseji ate nga ndi nammwe mu firudi kale maama bayogedde ngamba nti eryokke eriweeri eri ebadde oke kati tuba tukyayogera nowa kuba yagala kwogera naawala process kati yogere ne mulongo kyanguwa kuba kati nze ondaba byendimu waki 55-56 mami ali ku 51-52 ndowooza beebo si bwe kiri balandiroodi ndabanga abagenda emmotoka balandiroodi nawe obuba bwe buwedde amakubo mugalabye mukama wange amakubo gali gatya aya baasi okay tweyazeege njagala okwebaza ba clients bakubona betusobodde okuba nga tambula nabo olunaku olwaleero abantu obalabye abantu basimu abantu basanyufu tusobodde okuba nti buli muntu gwetambudde naye afunye mubaddemu abenyiza enjinaga nazze njagala bbiri naye ate natambudde naye mu mmotoka siyinza kuleka nga tofunye kale kantwalekeemu naawe otwalekeemu yereesa omutawaana abasindisa abantu bammwe nga mubagamba nti nze yesooka mwami Lugombo gye yagambye gye njagala mutusonyiwe bagenze okutuuka already nga yakoze eki nga yasasuddwa dda project ene weddewo eya Kasubi kamu Buwama residential twagala okubebaza mu kaseera kano mu wiiki nga emu bbiri tugenda kuba tusabuukula project empya egenda kubeera ku bukadde 13 egenda kubeera mu Mpigi bukadde 13 fuuti 5 ku 10 abantu bangi babadde beekwasa nga bagamba nti mwami Lugombo tugenda okujja nga batusooseyo dda waliwo abadde bagamba mwami Lugombo obanga olinawo ogenda okufuna nze tolinda kusabuukula ntegeezaako mbikooye kati nkubbiddeko ku bukadde 13 oli wa ddembe nze ne bwe ziggwawo olwaleero nga ngisabuukulula fuuti 5 ku 10 za bukadde zigenda kuba ku 13 ate zigenda kuba za byapa enamba y'essimu yaffe obanga olina kyoweebuuza okubuukinga area kikkirizibwa noga nti nze binansangayo simu yaffe ya 0700 63 63 asatu mu musanvu 0700 63 nera 63 esembyayo asatu mu musanvu wano tuvuddewo tugaddewo buli kimu Kasubi kamu toddamu kubuuza mwami Lugombo okyalina waakafo kaakati tugenda kuba nga tuteekateeka projekiti yaffe eddako egenda kubeera Mpigi awo Mpambire ku bukadde 13 ababukinga area kiri very fine kubakoye enamba y'essimu bitambule bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwagira mwebale okutwagala ate abatambuli naffe abeerekereza mwebale nnyo abaatusindikidde abantu bammwe abantu babadde basiimu amakubo omusajja mumulabye ekkubo libayita Kagagala fuuti 20 plots nnene zeemala bwemazi mukama abawo omukisa ekisiibo ekirungi